Poliisi Nateete ng'ekulembeddwa Osise Kalema Hassan nga bali wamu n'ab'ekitongole kya Flying Squad bakoze ekikwekweto mu bitundu by'e Busega Kibumbiro mwe bataayiriza abavubuka abeetuuma Ghetto Youth abeesenza mu kitoogo ng'eno gye babadde basinziira ne batigomya abatuuze. Kiddiridde abantu okwekubira enduulu ku poliisi y'e Nateete olw'abavubuka bano abasusse okubatuusaako obulabe nga mu wiiki eno baliko abantu 3 be baafumita ebiso nga n'abamu bakyapookya n'ebiwundo. Poliisi esitukiddemu n'ezingako ekifo kyonna olwo abasirikale ne batandika okufuuza nju ku nju nga waliwo ebakutte lubona n'ebbaafu z'enjaga era nga bano basabye babasonyiwe kuba banoonya fiizi z'abaana baabwe abanaatera okudda ku masomero. Ntunda bubura muntu bwe tuna mukimanyina mwere tuli mu ghetto tweyiya. Mama tambule bachekeza yoda. Muwatambule mu ghetto. Yamugenda nyako. Mama jangu wako. Ngena kudia wabe muna mutwala. Sina mali mbera wakaya wadayi yachakuya. Abalala babakutte ne TV eziteberezebwa okubenzibe nga poliisi gitwalidde essaawa 2 ng'egobagana n'abavubuka bano abasukka 50 abagombeddwamu obwala. Yo jambia munonya kuweza mawulire buzibu ki. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.